ng'ebintu by'olimu byonna mu bbanga eyo kale Yesu wali side dish naye kati omwagalwawo n'atuuka n'abeera kati ng'abeerawo ddala nga gwe main nga bali nga either omusajja yanoba nga yavaayo mu maka ge marital home yes n'agenda maka amalala obufumbo oburegarding bw'okubanga buweddewo nga kooti emaze okulangirira obufumbo buki buweddewo ate era bibeeramu emiti nati ofayiringa divorce ne kooti oyo afayiriza petition n'awaayo obukakafu kooti n'ebayita nemutula mu nsonga akati ate awo nti ensonga z'amaka oba enkolagana ezo ez'obufumbo zibeera z'abantu ate abantu basobola obutakkaanya kati lwabeera nga waliwo obutakkaanya mu bantu kooti ebeera okuyingiramu kati kanisa n'obufumbo bw'ekkanisa in fact babwawulira mu ki ate kanisa in fact yo tekkiriza na ku divorce era bwe mugenda mu kanisa baba kansolinga muddeeyo paka bulamu ne mubeera awo nga muliwe mutyo era bwe mubanga mwagala okukyawula ekyekkanisa mulina genda wa mu kooti era ne kasitoma lwe nayo mumalira wa kooti kati n'okukyala bibeera mu kooti n'okukyala kuno nakwo kulimu okukyala okuvaliwinga mu kooti ndowooza yange okukyala kulinga nga wona agamba nti okumanyagana edda ba families bwe baalabanga nti omwana wange njagala wase waabwe famire yasitukanga bagenda nebanga nti munaye okuwasa ewakaawo wano kyetaagisa ki ekyokusaba mwemusaba ki etwagala omutwalo twagala ente 10 oba ente 2 n'omunyu negomesi y'amaano kati ne baddayo bali ne bakola ki ne beetereeza ne bajja mu kye baayitanga okufumbiza oba okwanjula kwe nannyonnyodde nga baleese biri ebyakola ki ebyabatumwa era ne batwala omuwala oyo bamaze okukola ki okwanjula kati ebintu bikyuse nnyo ennaku zino nti okwanjula tekulina nnyo legal implication okuggyako kati ng'abasiraamu bwe batera okukola nti kukyala ne bakola nika tibakutegeka nti bwe banaamala okukyala bino bimaze ebya gomesi nga bambala gawuni nga imaamu waali ne muganda w'omuwala agenda omugaba n'abajulizi nga babakola ki nga babawoowa naye waba nga tebakuwooye tebabagasse okukyala tekulina nnyo mulamwa naye munaye kati mwabali eyo ng'oli second wife oli side chick oli panado oli spare tire side heni bagamba bugambi tekukufuula mukyala kyo bakimanyi olina kubeera mugezi naye bw'aba nzaddemu ate kisinziira ate okuzaala tekukufuula era mukyala zaalira omuntu tofuuka mukyala buli omu azaala kati obeera mama w'omwana waago kati awowo ku bintu asobola okufunako era oba tofuna okuggyako nga tetugambye kyoli akusiima n'agamba omukyala ono omukyala mulungi ate anzaalidde n'omwana kamuwe bizinensi eno n'agiwandiisa n'agiteeka mu manyago kamuwe poloti kamuwe ennyumba kamuwe motonaye bwe kiba tekiriiwo asobola n'okuwa ku lulwo nga gwe n'agamba nze abaana bange njabbawa naye ggwe ng'omuntu okusinziira ku ngeri gye nku appreciatinzeemu nkuwadde n'akiteeka mu buwandiike naye singa by God forbid singa omuntu oyo aba afumbye oba toyina right obeera just entitled to the extent of your children kati olwo bw'abazze n'omwana nga bazze n'abaana nti era mwana kati netutandika okubeera nga abaana bamuyita daddi mwana gwe baleese ow'ebbali nga zze n'omugugu gwe mu maka oba si ekyo nga naawe osanzeewo abaana mulimu abakazi abamu nga mune balina ssente zaabwe n'afumbirwa gaayi nga kamukuuje nga tali nga kizito naye nga yooli nga kamukuuje so bw'aba agaba ebintu n'abaana booli abagabira
bwe tulifuna obudde maybe later on tulyogera ku nsonga z'abaana naye briefly omwana yenna abeera mwana mu ngeri ez'enjawulo esooka ng'azaaliddwa biological ey'okubiri through adoption nga si mwanawo naye ng'omwadoptinga muyita amateeka ne mwadoptinga oba fostering tetuyita okulabirira oba guardianship ebyo byonna byanjawulo kati bw'ojja n'omwana wo mu maka ne mwagalana n'omuntu omwo bw'obanga waalirabye ng'abaana bo basaanidde okufuna ku bintu ebyo muyite mu mateeka amatuufu okukola kitwalise adoption ti omuntu ono gw'ofunye omupya azaale abaana bo mu butuufu mu mateeka it's not an assumption si kyakugira bugizi nti daddi mami era kiri bwe kityo no kiba kirina okweyongerako amateeka ebyo byonna byendaba yakubeera ng'oweekolera kasenteko kituufu omuntu eyeekolera abawanjawo nnyo. But let me ask, this is, what is situation. So if, let me say, if I'm dating someone, am I supposed to tell them things I have, like everything I have, byebabawa? So look, guys, I have a property card, and I'm going to put now this land, what do you think what do you think? Mubuntu. Yes. I really think buli omuntu nga bwe nagambye emisatu mateeka buli omu alina right okubeera n'ebintu. You have a right to own property. Oba ogiraze oba togirabye eba yiyo. Whatever you think in your mind in regards to your property osobola okikola. Osobola n'okeera n'otunda nga tomugambye, osobola n'okugula nga tomugambye because it is yours. It is your money in the end of that day. Naye mu buntu really, obanga omuntu omwagala nga mwesigangana, opening up is very important. I often tell people nti what ky'oba oyagala okufuna sooka okiweeyo. Omuntu bw'oba oyagala abeere open. By the way, buli w'obeera ng'olina ebintu by'okwesa omuntu 100% be sure nti naye alina byakukwesa. Like beera ng'okimanyi. Tugenze ku date and I hold back nembaako bye neesigaliza. So naye ayavaako bye neesigaliza. Naye alina by'atagamba. So a reading a mind n'agamba ono kiraga alina by'asigaliza. That is how it works. What you give is what you receive. What you get. So if you come as an open book, era naye aba ali open. Ebintu abantu abalungi sometimes babeera hurt but eventually bafuna rescue. Mukama abeera nnyo n'abantu abalungi abali open. When you do the right thing, it all comes back to you in a way or another. Kati na COVID wano yatwala abantu bangi n'abaana b'abantu like n'olaba nga omukyala afudde. Kati olwo omukyala bw'afa omusajja abeera akomyawo beera kyasobola kulabirira like omujjukira nti omukyala bw'afa yabadde ateekayo ssente ewa maama. Kati bw'afa bibeera poteya especially bw'aba tamuzaddeemu mwana. Akati marriage, definition ya marriage is asooke njogere mu luzungu emukinyume. Marriage is the legal union between two people, man and woman, voluntarily to the exclusion of others. Exclusion of others. Meaning it's husband, wife, then children that are going to come. Kati ebintu ebyo ebibeerawo with the extended family biba bya buntu nti it is just me. I am a good person. Nja kulabirira mukyala wange ne maama we ne baganda be. Omuntu aba mulungi to that extent. Oba waliwo n'agamba those marriages exist in families. It's for me. It's just me, my wife and my children. Abasigadde tombulira sangala. Now even in their lifetime tajja kumulabira. Kati omuntu ow'ekikanga ekyo bw'aba talabiridde maama wo ng'oli mulamu then bw'oba ofudde tasobola kukola ki kulabira baana bo. But then wabeerawo n'agamba nti nze ndi embeera zange zeezo nkwagala family yo yafuuka yange balabira ne bw'oba toliiwo still akontinuinga n'abalabirira naye kisinziira ku ye. Kati olaba ebintu bino ebyenkolagana wabeerawo nga mu motoka ekye bayita shock absorber. Nti wabeerawo omuntu ateekamu omuliro. Omwami wo buli wabeera nga tayagala family yo kitegeeza naawe toyagadde waabwe oba waliwo ensonga lwaki takola tayagala oba gwe mu ngeri emu bw'okireetera. Batugamba nti no mu mutabani
muwala wange babikola lwakubanga naye omuntu singa afudde. That's and that is understandable. Yes, kisoboka. Kati nedda kisinzira ne ku nsawo y'omuntu. Omuntu bw'aviirwako loved one, frustrations ziba nnyingi. Tiabeera n'ebyokwasaganya bingi, olumu asigaza abaana. Kati mother-in-law or extended family muyinza okufuuka ate much more tertiary nti temubeera primary or secondary, but so very far away nti ayinza obutasobola kubalabirira. Ekitegeeza muganda obugambye mbuno bibeera biwedde. Ekitegeeza oli bw'aba afudde ono n'abeera ng'alina gwe yeegomba mu famire, abeera asobola ono yeegomba kati nga bonolaba families ezimu ng'omuntu omu yeegomba bbawo omuntu omulala asobola okwenyigawo n'afumbirwa. Nze mbeera ndoza biba tebijja bamubeera nga muli ba in-laws. Kasita wabeera nga tewaliwo degree of consanguinity, bwe bakiyita mu constitution, obanga temulina musaayi gubagatta, baba basobola okukola ki? Ogenda maaso. Baba bakkiriziganyiza nga beesiimye ne bayita mitendera gy'obufumbo. Mu mateeka basobola, but in real life, in real sense, si kyampisa kale, tekyalisaanidde. Naye edda wabeerangawo cultures ezaali ziri bwezityo, naye amateeka bwe gazze gakyuka ne babyabolishinga kubanga byali birinnyirira eddembe ly'omukyala. Omwami bw'afa automatically afuuka mukyala wa. So bagenda bakyuka waliwo ababikola. Nagenda okulaba nga ndaba bukaadi bujja bugiramu ssente neŋŋamba ki kino. Ne balyoka bambuusa nti ofuuka mukyala we nga wangi. Naye nga manya eri oyo omuntu yenna yenna bwe bali mu kkaka to get married to the husband's brother nga tayagala, you can really put a case, ebeera harassment, complain. Nze nina omufumbo gwennaaba what is this? Gwennaaba ate nange yali alina omufumbo ne bamumubbako naye they became friends. Yali alina omufumbo ne bamumubbako naye ne bamumubbako. So they became friends. So you take it, she was dating a married man. Yes. So someone snatched the married man from her. Then they became friends with the married man, or with the one who snatched the snatcher. I even say it's weird. It's still weird. Anyway, si kirungi kwenyumiriza mu kubba bawabandi. It's not a good thing. When there was frustration, the things you do will often come back to you. Oyinza okuba nga kati okisanga nti kirungi nnyo kiri fancy to have a relationship with someone's husband, but now ogenda kera kumakya ng'ofumbiddwa, and you're going to find yourself in the same situation. Someone else is sleeping with your man and you won't like it. So ekirungi ky'oyagala sooka okireetera abalala okubaawo. Do not sleep with someone else's man. No one will sleep with yours. Abantu abamu batunula leero, they just sit today. Right. They forget that tomorrow also comes. So bw'oba otunula ewala, maybe nga just ogenda kubeera side chick forever, that is okay. Naye bw'oba nga you have hopes of getting married, you wouldn't want someone okubanga sneaking into your house with your man. Okay, kandabe wano. Well, la. Ku Twitter teri bibuuzo. I really enjoyed the program. Thank you. Katulaba ate eno neera nga twongera okajjukiza tuli wano ku Fairway Hotel. Yes. Neera nga bagambye balina ne package ya Valentine's zone abadde agakweta the marriage. Agenda kubuukinga already, agambye really agenda kubuukinga. The booking yange n'omwami nvaawo nga tukikoze. Bannange. Valentine man. Okay. Katulabe mbadde njagala kulaba ku kifaananyi kye ntaddeyo, and then we see questions naye nga ndaba n'obudde bwagenze dda. My watch is behind. Wedda ndowooza nti kandabe bano ate abamu ababuuza. Enjoy your Fairway Hotel and Spa. Okay. Katulabe ono ng'agambye Munyonyo. Tuli Munyonyo tuli wano. Fairway. Gundi tuli wa?
Opposite golf. Yes, tulina akasero. Ono n'agamba sanyuka agamba bantu mwe mwandese. Unless if there is any question, ffe twagala kita. About to sign out, Bambi. Naye nga yatusuubiza every month ajja kubeera ng'atusparingirayo waakiri olunaku asobole okubeera ng'akola ki ng'ajja. Some people are... Yes. Okay. Why is it that our parents separate the children? The children suffer a lot. Mayanja, Dorothy, I think we should do something. You said you're going to do something about children? Yes, I will definitely. When time allows. Okay. So, Sylvia, ebyo mikwano. Ebyo. Thank you so much, people, for watching, for sharing, for liking. Yes. Yeah, for everything. Shall be back next Friday. Next Friday.